Njagala okubeebaza okuwuliriza programs zino ManyaKyoliExtra. Okusooka nfunye feedback y'amaanyi nnyo okuva naddala mu bantu abali mu diaspora. Ekintu ekindeetedde okukkiriza n'okutegeera nti abali mu diaspora temutegedde nnyo ebintu bino ebimu. Programu esinze okubakubya empawa n'okubakwatako we twagambira nti tosobola kumanya kitangalo okujjako ng'omanya ekizikiza. Buli omu yavvuunulanga bw'avvuunudde, naye abaana abatambudde ababadde exposed, abali mu Buwarabu, abali mu America, abali e UK, abali mu Europe muno, waliwo n'abali e Japan, waliwo abali e China, abanziriza feedback nga baŋŋamba nti olabika ekintu ky'oyogerako kituufu. Abasinga nga baŋŋamba nti amawanga gye batambudde, abantu abo be bagenzeemu ne be basisinkanye balina embeera zaabwe ate bawa ennono zaabwe ekitiibwa. Era mu programu eno njagala twogere ku amaanyi g'okuloota oba okwolesebwa. Kubanga bwe tusomesa abantu tubabuuza, what's your dream in life? What's your dream about your life? What are you pursuing? What's your vision? Vision kwolesebwa. Dream kirooto. Naye abazungu bwe baatuwa bye baatuwa ne bwe baatusomesa, bannange sirina kiruubirirwa kibi, naye njagala abantu balekeraawo okweyita sitaani. Njagala abaddugavu bejjeko ekigambo okulowooza nti bo basitaani abawedde emirimu, kubanga ekyo kivudde mu bantu okulowooza nti bo kye bali kivve. Omuntu n'atuuka n'okwevuma kyali. Bannange mmwe temumanyi bulumi abamu bwe tulina, ng'osanze omwana omuddugavu ng'akuusa olususu lweru naye ng'olaba alina ebikuyiro, ng'olaba nakozi zino zonna nzirugavu, ng'olaba agenda kulwala skin cancer in the next 10 years. Naye ng'ekimuleetedde ekyo baamulowoozesa nti omulungi ateekwa kuba mweru. Nze sifaayo, oli bw'azaalibwa nga mulungi, okay, that's good. Oli bw'azaalibwa nga muddugavu, that's good. Katonda we bw'atyo bw'aba amutonze. Wabula kyenfaako ye mindset erowoozesa abaana baffe wano abaddugavu nti omulungi alina kuba mweru, so kale kaakuuta olususu alwanagane nalwo. Njagala mwebuuze ebimu ku byongedde kansa ow'enjawulo. It's a lifestyle, but lifestyle evudde mu mindset, engeri gye baakyusa endaba yaffe ey'ebintu. Edda Katonda yayogereranga mu ngeri nnya. Bwe tusoma ebyawandiikibwa ebitukuvu, Katonda yayogereranga mu ngeri nnya. Engeri esooka, Katonda yakozesanga malayika we, zimalayika ze ez'enjawulo. Nammwe mukimanyi nti Maama Mariya malayika yamulabikira n'emugamba nti ogenda kuba olubuto nga lwa mwana mulenzi. Yali malayika, wabula malayika yajjira mu kifaananyi eky'omuntu. Bano abakuba ebifaananyi bagereesa ne bagezaako n'omussaako ebiwawaatiro. Yajjira mu kifaananyi kya muntu ng'eri mu kitangaala. Bw'osoma ebyawandiikibwa n'ebyaleetera Sodoma ne Gomora okuzikirira, Katonda yabasindikira ne bamalayika. Abantu b'e Sodoma abo baali babi nnyo, ne bakwata zimalayika ezo ne bazisiyaga. Baali batabbu nnyo. Katonda kwe kugamba Lutti, gira oddukeyo n'abantu bo, ngenda kusaanyaawo abantu abo. Naye bw'okitunuulira kyengezaako okuggyamu, zimalayika zeeyolekanga abantu. Omuntu n'abeera awo ng'atambula n'asanga omuntu n'amugamba ebigambo
aba akyabyefumiitirizaako agenda omubuuza nti naye owange bino by'oŋŋambye agenda okutunawo ng'omuntu oyo taliiwo. Ffe bajjajjaffe bwe baalinga banyumya emboozi nga bagamba nti nasanze omuntu, ne bwe yalinga ajuliza ng'agamba oli omuntu omusange eyasangibwa obusangibwa ye yaŋŋamba ebintu bino. Kale Katonda yakozesanga malayika ezeeyolekeranga mu kifaananyi eky'abantu ne zigamba abantu ebigambo, wabula ekyo yakikozesa mu biseera ensi yali nnungi, ng'obutonde weebuli, tetwayonoona butonde, enzizi weeziri, ebibira weebiri, entobazi weeziri. Olw'okuba kati buli kintu twajja tukyonoona, ndowooza Katonda yatuggyako omukisa ogw'okulaba malayika ze, n'atulekera engeri ssatu. Esooka, Katonda ayogerera mu ffe. N'obeera awo ng'otambula, omuntu n'akugamba ekintu kyaŋŋambye. Mpulira ekintu kiŋŋamba tandika kino, mpulira ekintu kiŋŋamba kola kino, mpulira ekintu ekyo kye bayita ekintu ye Katonda w'omuntu atudde mu muntu. Eyo engeri emu. Engeri ey'okubiri, Katonda akozesa akamwa k'omuntu. Bano abatusumba, abantu abafunye okwolesebwa ne bajja boogera ebigambo. Nsobola okutuula mu vidiyo wano nga byenjogera mbirowoozaako bulowooza, wabula ne simanya nti byenjogera waliwo ndowoolezaamu. Katonda ampeeramu okwolesebwa mu bigambo mbyogere eri abo abamu abawulira bakyuse obulamu bwabwe. Kale Katonda asobola okukozesa akamwa k'omuntu omulala. Oyinza okubeerawo ng'obadde olina ky'osabira, ng'obeera mu ssaala, omuntu n'ojja omusisinkana ne munyumya emboozi nga totegedde bye munyumizza, ne weebuuza, omuntu ono abadde ng'ayogera nange, bino bye mbadde neegayirira bulijjo ate abadde nga nziramu. Katonda asobola okukozesa akamwa k'omuntu. Ekisembayo, engeri ey'okusatu, Katonda asobola okukozesa ekirooto. Era kankubuulire, ekimu ku biraga nti oli muntu, olimu obutonzi oba olimu obwa Katonda era omwoyo gwo gukyali mulamu, bwe twebaka tuloota, bwe twebaka tufuna okwolesebwa. Kyova olaba mu Bayibuli mulimu ekitabo ekisembayo bakiyita okubikkulirwa. Waliwo enjawulo kati w'okubikkula n'okubikkulirwa. Okubikkulwa nze mbikkula, era okubikkula kikolwa ekikolebwa omuntu. Naye okubikkulirwa, bw'omala okubikkula ekitabo n'otandika okusoma, wateekwa okubeerawo akubikkulira ebikwekeddwa mu bigambo by'osoma osobole okubiggyamu amagezi. Kyova olaba kyangu nnyo okugenda mu ssomero ne bakuwa ebitabo n'obisoma n'otobijjaamu magezi era n'obiraba ng'okuyisa obudde, kubanga okubikkulirwa kikolwa kya mwoyo mutuukirivu. Nti bwe tubikkula ebyawandiikibwa ebitukuvu ne tubisoma, abamu ku batusumba omwoyo omutuukirivu ababikkulira ne basobola okuvumbula amagezi n'amakulu agakwekeddwa mu bigambo. Ekyokulabirako, oyinza okuba w'otudde olaba ennyonyi n'ekuyitako. Ennyonyi eyo ekuyiseeko oba emmotoka ekuyiseeko, mulimu abantu. Naye ggwe okubanga omanyi nti eyo nnyonyi, tekitegeeza nti osobola okutegeera baani abatudde mu nnyonyi eyo. Engeri yokka gy'osobola okumanya abatudde mu nnyonyi eyo kwe kutuuka ku kisaawe ky'ennyonyi n'obuuza ennyonyi ezze, ne bakulaga olukala lw'abantu abagiddemu. Ekitegeeza n'ebigambo bino bye twogera, bw'oba obiwuliriza kungulu tosobola kufuna makulu, wabula oteekwa okubeera ne mwoyo wo akubikkulira amakulu agakwekeddwa mu bigambo bye twogera. Era njagala okukubuulira, toteeka maanyi ku bigambo bino bye njogera. Teeka amaanyi ku mboozi enyumizibwa ebigambo bye njogera. Y'engeri yokka gy'osobola okubikkula otegeere. Wabula amakulu ge nabadde njagala okuggyamu
nti Katonda ayogerera mu kuloota. Omuntu yeebaka. Tusomye ku bavumbuzi bangi abaavumbula ebintu wabula nga baaloota biroote nga beebase. Kyokka abaddugavu bangi bwe baafuna okwolesebwa kw'abazungu baatuuka ne bafuna endowooza n'okukkiriza nti omuntu bw'aloota sitaani aba amuloosezza. Naye bannange, omuntu omusanga nga yaloose ekirooto eky'amakulu, either agenda kutandika bizinensi etugase era etuyambe, n'atuzuukuka n'atandika okusaba essaala okutula omukisa gwe, nkutula sitaani yandoosezza, nkutula sitaani yandoosezza. Naye ggwe ssebo nnyabo, oyo gw'okutula wamusangawa era wamulabawa? Nze kambabuulire, nsinzira ku programu ManyaKyoliExtra. Sitaani ye ggwe nange. Ffe abakola ebikolwa ebibi, ffe abayisa bannaffe obubi, ffe abakotoggera bannaffe, ffe abagenda okukola amalogo oba obulogo naye nga tuluubirira okukosa abalala, ffe sitaani. Gwe akola ekibi, gwalimirira munno, gwakola ebintu eby'enjawulo, gwabeera eyo omuddugavu atasobola kukwata ku muddugavu munno, so nga mwenna muli baddu mu buddu. Gwe sitaani. Era njagala okukubuulira, bwe tukyusa enda yaffe, ne tukyusa ebikolwa byaffe, ne tukyusa enneeyisa yaffe, ne tukola ebintu ebirungi, tufuuka akabonero akalaga obwakatonda obutudde mu bantu. Wabula amaanyi g'okwolesebwa gali ludda wa oba okuloota? Ebiseera ebisinga Abayudaaya abo be balina ekitongole kyabwe ekinoonyereza kye bayita Mossad. Bwe baalinga bakweka edda okunoonyereza, baakukwekanga mu bubonero, baakolanga communication ey'obubonero. Mu mathematics waliwo kye tuyita coding ne uncoding. Tuyina kye tuyita English vowels, ne mu Luganda tuyina enjogezi, ennukuta enjogezi a, e, i, o, u, ze tujjamu ebigambo wa, ya, cha, ha, nga, ba, pa, va, fa, ma, da, ta, ra, ara, na, za, sa, ja, ga, ka. Bw'olaba ennukuta ezo, newankubadde kati abaddugavu tebakyagala kusoma nnimi zino, ne bw'otunula olwaleero ennimi tezisomesebwa baana, baagala omwana ayiga Olungereza naye nga si Mungereza, omwana Omunyolo n'atayiga Lunyolo, omwana Omuganda n'atayiga Luganda, omwana Omukyoli n'atayiga Lukyoli, omwana Omusoga n'atayiga Lusoga, ate n'akuzibwa nga ne mu ssomero akubwa kibooko okwogera olulimi lwe. Kale omwana n'akula omuddugavu nga yakyawa olulimi lwe, era ng'aleetebwa okulowoozesebwa nti bw'ayogera Olungereza olwo aba wa kitalo. Kaakano Omuzungu aliraba bino gye bujja mu maaso, naye agenda kufuna okusoomoozebwa okuzuula nali njogera ki era ntegeeza ki mu vidiyo eno. Nga naffe bwe tufuna okusoomoozebwa nti abaana balaba ebintu bingi nnyo eby'Olungereza eby'amakulu nga tebisobola kubagasa kubanga tebasobola kuvvuunula na kutegeera lulimi olwo. Abantu b'edda bwe baabanga boogera baakozesanga bubonero. Nja kukuwa ekyokulabirako. Wano ewaffe e Mengo tuyina oluguudo Kabakanjagala. Oluguudo Kabakanjagala emabega awo Katikkiro yakunga ebika okuteekako ebibumbe eby'ebika, era ebika bingi ku luguudo Kabakanjagala byateekako ebibumbe. Njagala kwogera ku bimu ku bibumbe ebiriko. Kuliko ekibumbe ky'eŋŋoma. Mu Buganda, omuntu yenna Omuganda bw'asanga eŋŋoma nga bagitadde ewantu nga bagikozesezza ng'akabonero, omuntu yenna amanyi Obwakabaka.
amanya nti olwo lulyo lulangira. Ekitegeeza eŋŋoma mu Buganda etegeeza olulyo olulangira. Era abaana ba Kabaka bayitibwa abaana b'eŋŋoma. Abaana b'eŋŋoma bategeeza abaana b'olulyo olulangira oba obwakabaka. Ekitegeeza eŋŋoma mu Buganda kabonero bubonero wabula akasitudde amakulu. Nga bw'osanga ebibumbe ebirala nti bw'osanga ekibumbe ky'endiga omanya, kabonero akasitudde amakulu agategeeza nti waliwo abantu abakkiririza mu nnono ekwatagana n'endiga, era endiga eyo ebeerako obuvo n'ensonga lwaki njeddira. Ekitegeeza singa amanjagala okukweka amakulu nteekawo ekibumbe eky'eŋŋoma oba ekibumbe eky'endiga. Omuntu ow'endiga bw'akisanga atali wandiga takitegeera. Ow'endiga amanya nti wano waliwo obukwatane nange. Omulangira n'omumbejja bw'asanga eŋŋoma amanya nti luno lulyo lulangira, kubanga teri mulangira na mumbejja atabaako nsibuko. Era oli bw'akugamba ndi mumbejja oba ndi mulangira omubuuza osibuka mu kabaka ki oba mu ssekabaka ki? Era oli mulangira ki? Oli wa ŋŋoma? Oli wa kanabba? Oli waaki? Ne tumanya nti okusinziira bw'ayogedde ng'oyo ava mu lulyo luno. Ne bannaffe abo bwe babanga bakommunikatinga oba nga boogera n'abantu bakozesanga obubonero. Mu mathematics nabagambye tulina coding ne uncoding. Bw'oteekawo kye bayita English vowels A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bwe tugamba nti code those letters, ogenda n'ogamba nti 1 A stands for, is represented by 1. B is represented by 2. C is represented by 3. D is represented by 4. Ekitegeeza bwe mba njagala leeta D, we naalitadde D nteekawo 4. Kakati bali bambega b'ebiseera ebyo mu Buyudaaya bwe baakoodinganga letters zino baakolanga ebigambo naye nga bakozesa numbers. Kyavanga eri oyo amanyi okukola kye bayita uncoding. Bwe yatunuliranga ennumbers ezimuweereddwa n'addayo ku vowels ziri n'akola uncoding, yasobolanga okuggyamu ebigambo n'afuna amakulu g'ebigambo. Okwolesebwa bwe kutyo bwe kuli. Olw'okulemererwa oba n'okuba n'obusobozi obuvvuunula ebyo ebiyita mu bwongo bwaffe okumanya nti bwe nabadde neebase n'endoota kino ne nfuna okwolesebwa kuno, n'olemererwa okuvvuunula kyewalabye, tekitegeeza nti kyewalabye tekyabadde na makulu. Era ffe mu nkulaakulana y'abantu tugamba nti okwolesebwako kutudde mu kuloota kwo, ekirooto kyo. N'Abangereza bagamba nti what's your dream? Your purpose sits in your dream. What's your vision? Batubuuza nnyo what's your vision. Bana mmwe aboogera oluzungu mukola ne vision board. Vision board eraga okwolesebwako ebintu by'oloota okutuukako. Omuntu atalina kirooto, atalina kwolesebwa, okutambula kwe mu nsi kutono. Kubanga bwe tuba tutambula mu nsi tuzibirira ne tulaba ekyo kye twayolesebwa ne tugoberera ekyo kye tulaba munda mufe. Omuntu mu nsi agoberera ekyo kyalaba mu ye. Omuntu atalina kwolesebwa okufubuutuka mu ye agoberera nsi. Era wano wenjagala okukubuuliza, ogoberera ki mu bulamu? Oloota ki mu bulamu? Bw'otambula olaba ki? Bw'oba ogenda mu maaso kiki ekikukulembedde? Mu bintu by'okola okwolesebwako kuli ludda wa?
Walinnya ennyonyi oli mu Amerika, okwolesebwako mu Amerika ki? Mu Europe okwolesebwako gy'oli ki? Oli mu Buwarabu okwolesebwako ki? Waloota ki? Ogenda kubeerayo emyaka emeka? Ogenda kukola biki? Oyagalayo biki? Ogenda kufa bakuziike mu Amerika? Oba olunaku lugenda kukya ogambe nti ewannyo weewaawo nkooye kanzire Uganda. Naye bw'olibodde e Uganda walekayo ki? Wakolayo ki? Okuloota kwo ki? Okwolesebwako ki? Lwaki tetwongerezaako okuva wano?